abali mu constituency eno mu kulonda tebawezeza yadde emitwalo 4 abasobodde okulonda. Byabakama Byabakama agamba buli kiseera omuwendo gw'Abannayuganda abeetaba mu kulonda gwongera okukendeera buli olukya, ekintu ekifiiriza eggwanga ensimbi ennyingi eziteekebwa mu nteekateeka eno ey'okulonda. Obuwumbi 594 mu nsimbi eza Uganda akakiiko k'ebyokulonda mu mwaka guno gw'ebyensimbi mu kulonda kwa 2025-2026 ng'eggwanga lyolekera okulonda okujja kwa 2026. Akakiiko kawandiisizza abalonzi obukadde 2 mukiwulidde ekyo tuli obukadde 20 abalonzi nga ne Saamu Balamagala ndaba bulabi nga naye kwali kale kaka tugenda kola bwetu tikatono kasoke njagala ku abatele system Moses kwentandikideko kubanga ngamye ntino kwe bali oko batumbude mwebale nyabatele system okubanga ne munaye mutuuliriza n'okubanga mutugoberera ate n'okubanga tele system ekolagana naffe bulijjo myaka kati 8 nga tutambulira ddala wamu ogamba kibade wange Moses tele system yangulidde nga tongenda jukubulira obyenyambadde olunaku olwaleero kuliko n'engato za tele system ziyangulidde yazijje bweru ezo za bei zirete zitegereka naye nga webale nnyo bade wange system nkutumiddeko nnyo naye ne bonna bokola nabo okuli Breda okuli Stella okuli Amina omusiramu yakava mu kisibo n'omwana omuto Hosna babali ku tele system amwe namwe namba tumiddeko nnyo. Kakati era njagala kubuuza ku Makubu ya Dan yangambye mukyala wa awuliriza nnyo program eno Makubu ya Dan abeera lwabagabo munaye Makubu ya Dan nkutumiddeko Makubu ya Dan konyobera lwabagabo naye wangambe nti mukyalawo program ene munyumira nnyo era yagala nnyo kujja ojja kumuleeta kajja akyale wano ku Point FM ajala babakulu ababeera mu program eno naawe. Kakati njagala kubuuza era ku njagala kumalirawo ddala bino kubanga sijja kubifuna budde bubiddamu. Ogamba ki Namuli mwala wange agamba ki Namuli toviira ddala ku program eno. Namuli abeera wali kutukole bukozi farm supply kwa Broad ayawo kwa Broad awo kwa atunudde mu Zako bali opposite Zako Namuli munaye namuddeko nnyo n'abalala nabo namba tumiddeko nnyo mubale kubanga mukola mwebale kuwatanya n'okuba kakati gwe Namuli government ne bwegwa teweekanga kubanga ebigenda amaaso obimanyi obigoberera bulungi. Kakati happy birthday Musawo Evelyn Katabalanga, happy birthday munange, happy birthday yo wangambye ba EDZK sonyiwa ndera biro bagamba yagala ba EDZK bamuyimbire mu program kona ne point ku mu basi yabadigize naye munayi nabyerabira ate nawo notanzijukiza yalina sente yagenda bawa no sente muyimbira meka marabozi marungi nenga happy birthday Musawo Evelyn munange wabule emyaka gyotayogedde giri emeka ena abakazi boogera emyaka walitugamba tumuyimbira ku bwerere walitubulira tumuyimbira ku bwerere Evelyn bagambye nti no botubulira emyaka gyo tugenda kuyimbira ku bwerere aba program ensonga gwe gitubulire fe tukuyimbire Kada wabale nyo bagenda tugenda mbulango mwami Kidu agenda kukoma wano tugenda koma wakubulire mu dakiika ngemu akubulire bade Sudani ne Congo otalugendera ddala maaso annanga aseno ate magarezi yalwadde tulina ebisirani bannange Congo ne Sudani magarezi yalwadde annanga aseno ine ebisirani bannange ekisangani one Bukayo Saka yalwadde Saja bero ndabule butukuba ne tusirika batukoze bubi nnyo ate Sudani no mukulu nagenda kipayu nademanyi naye atukaye mu ddwani nademaito basipata nagenda ku front ku battle front eto basipata yakomyeno mu midfield tomasipata naye nga bwebityo byabadde bannange Sudan ne Congo ebintu bitambulira ddala bulungi naye nga magarezi yalwadde waseno ekyo bote bwe tukizinze